makale bendera Uganda jempuba dia Joseph Chameleon Ebiyita. Okay, makulisiza mbulango baba kama wafe programu yafe ebichakala chakala ekiro oba ebiyita ekiro je tugwako yonna munange gabo yambadde fe bwetukuleta anti munange muba musula mukulya sente zammwe. Yes, ate we kibeera kitundu kyaffe kyakubiri mu programu yafe ebiyita ekiro mberawo nnyone Abdalla Musoke ko Gase Faluku editor wange nga bakikwasaganya mpola mpola. King Soyez ne Regan Italy ne babeera yeri mu byuma nga be bakisuulayo nga bokinyumirwa. Anti no munange leero twaddawa Entebbe direct ne tusanga banange ekyali Entebbe nasanga mwana mwalanga ngamba pista tutemuyitawo yatuyimiriza nabuyimiza nagamba mukyameke wange kino kyenkoze Zani Brown premier zachu kandoza premier bwe kyenjogerako mukitegera okutongoza akatambi akapya oba oluyimba olufulumye olupya nno Zani Brown yavaayo munange atukolere akatambike akapya kaziza ku muyaye mu bitegere kubanga waliwo concert neggwa. Zani Brown premier yagikolanga ya tabu nnyo yaleeta abayimbi abamuwerekerako nalabako Khalifa Aganagan nendabako Ivriniragu nendabakani bayimbi bali bangi nnyo naye ekyali wali batulaga nti byanjawulo baana bali ekimmere banywa ebyokunywa ani Zani Brown omuyaye nakyusa ebyambalo bya mirundi egi kyebayise premier oba gwe yiyo gikola otya nze sikitegeera naye Zani yajjamba nemu oba kyogere ntya Zani Brown gwabikyusizaamu kugambye ekyali Entebbe fe twayingira buyingizi munene tubeera nga tukinyumirwa obula nayo kankuyingizeyo Entebbe garden ate tubeere nga tunyumirwa kyekyali monde eyo premier yatambula etya era yaggwa etya ebyambalo byali bitya tambule babiri program ebiyita ekiro ogera binje biruma kale bendera Uganda jempuba dia Joseph Chameleon Ebiyita ekiro. The way I want it to be. It's the reason why they keep me so frustrated. I'm so in love, this is crazy. Quando c'è
let us run away. So I don't wanna build a happy home, you and I. There's so much for us to on the other side. Believe me, brand new world. In a brand new world, make you smile. Show my baby, abatalina langu wantama bekoza baline fitina bogera bantama tebakulimba hani olaba besesa naide mitima gawe girimu obutwa. I'm your lady, baby, I'm changing. Sembero la benze chendaba njagala engeri gyonyonyogera laba omuna kwagenze kwetuga abanyigu baagala kutukuba. Let us run away, go to another world and build a happy home, you and I. There's so much for us to see on the other side. Believe me, in a brand new world, in a brand new world, make you smile. Show my baby. Let us run away to another world and build a happy home, you and I. There's so much for us to see on the other side. Believe me, in a brand new world, in a brand new world, make you smile. Ngate wayabura chakulya. Oh, nanekera te akuiwa. Nekuru, sichifecha kwekewa. Namoyo, india, namoya ya kata kuluma, suleyo. Oh, machane tujeno. Just imagine a world without hate, a world full of love. How would we be really if we all loved one another? Abali corporate premier league dem katoba bawansi bagenda kululira abawansi n'enteekateeka nyingi nnyo ate nze kunze buli muntu yenna ali corporate kubanga bwe maasobola okutegeka show ku La Bonita ne bajjula Freedom City ne bajja ku Georgina. So all my fans are important. Avuga emotoka gyayagala, emotoka is not a big deal. Omuntu yenna asobola okuvuga emotoka yonna gyayagala. So ekimotoka tukikulembeza. Ogambye si mufumbo ekyo sanga tugendeyo. Gwolowooza ki? What do you think? Nyinza okuba nakyo ndowooza naye ali ku TV yandeka kimanya Zani Brown. Very soon yakiddamu ekyo naye si kati. When I see him going back, so many things I do so. Sichivi, kastandabika, you know.
ate ekisinga obulungi buli bwe mbayita mujja, you know, like olwaleero tubadde tulina dinner, it's been for $100, but we've had a full house. I thank God. Si lwakuba nti nina amaanyi, si lwakuba nti kino ekisa kya Katonda. I'm grateful to God. Say your last words. All my fans, Bagalanyo, I want you to love, listen to this song, Muguru. It's an inspirational song. Love it, share it. The Premier Garden Hotel in Chile. We thank you all, and especially Zani Brown and her organization, the charity organization for Zani School. We really thank you for this memorable event, and it has gone beyond our expectations. The event was so remarkable and memorable. We enjoyed, and we are so grateful that we hosted this type of show. Represented Shabalala Sagala Mulala Lula Kulukala Lanjagala Jagala Yama. Put it down. Not shit. Nana come them call me from Aganaga. Mohaji the local way. Switchly. Say
down. Not it. Muchala mwami echowe chiba muchala mwami bitowe binyuma we batowe bazina we batowe basula wase echowe chiba bebe muchala mwami we banyuma muchala mwami echowe bazina ina nemka ina nemka muchala mwami echowe chiba ina nemka me wase my girl say benda benda So, DJ, are you ready with other thing there? Alright, so now we are doing Grammy Awards. Even the MC, ladies and gentlemen, the next performer has won a Grammy Award. He's the biggest R&B and singer and songwriter. Level DJ. And the music. Level DJ. You're easy, you know. Thank you so much for supporting me. You know, it's not easy. It's not been easy kubanga sente charging for this dinner. Zibadde nyingi naye mwebale nnyo kubanga muzze. Mbagala nnyo. Keep it up. Buli wembayita bambi mujje. We keep going, you know. Thank you so much, my team, my band, and everyone that has made this happen. Thank you. Zani Brown omulabye toddamu kubimbuuza munange bikwatagana na luyimba lwe byonna birabye atulazeeko nti ate yakoowa kye bayita CD yazigoba era abayimbira ku CD be bayimbi bokka bamuwerekerako ye yagamba kayimbe live kye bayise Zani Brown mukoowu tayagala mmanya yakuba live Zani Brown anyway music omukwasaganyiza maanyi nnyo omulabye fashion ke yayambala ke yazaamu akokubiri ke yajja nakakasooka kwegamba ebintu bye bye yabiteeka ku mulembe yatugamba this is 2018 Okay, peje nya bitambulira monnange mbaserebu baffe ate dindirira bichi ebya wiki ejja betugenda okuba nga tukuleetera bwe bito bitambudde mbebaza okuva gye twatandikidde paka waneno wetukiwonzikidde Mama Afsa Beauty Center wali natete opposite Shell abayita muwagire ku byenjala n'ebyenviri kafulu muyiteyoko ate na Mama Mid Beauty Center wali ekawala mnange nga tebakikwasaganya ne kubasajja ne kubakyala muyiteyo namubba wagire waliwo kyali wange Duncan ku maso na masane kasubi yakwasaganya chanjala abayise na yera muberenga mukikwasaganya sireka bakabaka bange abolususo Sherry Hair Skin Dr. Machinde opposite Balax mbagala nnyo mbagaliza binungi byokka bwetu batambude na koraliro timu yange sijire kama biga Abdalla Msoke Alex kogasaganya na kitema mne na kigatagata Faruku ate mu control room Regan Rich Ntale kogase King Swayezi majega kutaka timpisa tu tuwage 2018 anti waka mu byonna abagaliza birungi byokka sigadenze pista tu ambassador w'abanyarwanda Mungu abankumire mbere bulungi.
Nera Uganda Jempuba, dear Joseph Chameleon, Ebiyita.